Nga bbiri omwezi ogwokusatu Sipiika wa Palamenti Rebecca Kadaga yayimiriza okuyisa ensimbi ez'ennyongereza obuwumbi 18 nga zaali zakulirira abasuubuzi Dodovico Mwanje ne Medard Kiconco wamu n'abantu abalala 6. Kino kyaddirira akulira akakiiko k'ebyettaka ka Uganda Land Commission Beatrice Nyakaisiki okuwandikira Palamenti nga yeemulugunya ku ngeri bano gye basunsulwamu okusasulwa. So nga waliwo abantu bangi ababanja gavumenti olw'ettaka lyabwe. Oluvannyuma lw'okunoonyereza akakiiko ka Palamenti ak'enjawulo, olunaku lw'okubiri kayanjizza alipoota yaako. Akakiiko kakizudde nti Kiconco ye nannyini ttaka ly'e Lusanja eriweza yiika 9 era ng'alina okusasula ensimbi obuwumbi busatu mu obukadde 84. Okusinziira ku Palamenti okuliyirira Kiconco kyakussa mu nkola ekiragiro kya Ssaabaminisita Dr. Ruhakana Rugunda okusobozesa amaka agasoba 338 okudda ku ttaka Kiconco kwe yali abagobye. Government should on a humanitarian basis acquire this land and resettle the affected people on it. 2. Parliament should approve the sum of Uganda shillings 3,844 million for payment to the registered proprietor of the land. Whenever these people who are owning land titles are compassionated, the Vivanja holders should be assisted, should be given these free land titles to settle on this land. Akakiiko era kakizudde nti Dodovico Mwanje ng'ayita mu kampuni ya Ephraim Enterprise Limited ye nannyini ettaka ly'ekkanisa yamenyebwa mu Ndeeba era nti waliwo n'ensala ya kkooti ekakasa kino. Ono wakulirirwa ensimbi obuwumbi busatu mu obukadde 8. The committee recommends that the payment of Uganda shillings 3,802,500,000 be approved to compensate Messrs. Ephraim Enterprises Limited, the registered proprietor. Before we pay any money to Ndeeba for compensation, we might be dragged as Parliament to this problem of this church, because what is on record is that the owner of land is not willing to take his land, and he wants to meet and mitigate between you. Any compensation is in billions, 6 billions, 10 billion, when really in real sense an acre in some areas is costing less than even 10 million. Waliwo n'abantu abalala 6 akakiiko be kakkiriza basasulwe oluvannyuma lw'okukizuula nti bano baatuukiriza ebisaanyizo byonna newankubadde ng'akulira akakiiko k'ebyettaka Beatrice yali awakanya okubasasula. Bano kuliko Kayiisa lwa Bukukululu ng'ettaka lye liri Kiyunga mu Shema ng'abanja obuwumbi 6 mu obukadde 4. Stephen Naggenda ettaka lye lisangibwa Byanswa Kibaale nga lya kawumbi kamu. Julius Busuulwa ebuyaga Kibaale akawumbi kamu mu obukadde 4. Natalia Namubirwa Ekibaale akawumbi kamu mu obukadde 6. Isaka Lwakaana Ekibaale obukadde 125 ne Godfrey Mugisha Ekibaale akawumbi kamu mu obukadde 4. I want to implore our government that these poor people whose property has been taken over by government should be promptly be paid. I don't need to come and to know the Prime Minister, so that I have a recommendation that pay Honorable Paul Omwiru because he's going for medical attention. Wabula akakiiko kakizudde nti okusuka omugwa okuliwo wakati wakulira akakiiko k'ebyettaka ne baminisita b'ettaka kizingamizza emirimu. We regret the skirmishes and the exchanges between our leaders in the recent past, but maybe I can say it is because of personalities but not an institutional problem. Akakiiko k'ebyettaka era kizuuliddwa nga bwe katalina lukalala lw'abantu bonna ababanja gavumenti olw'ettaka. Habad Ziwa, NTV Akawungeezi. Establishing a body